yibwawo onakulira kino onakulira kino onakulira kino na manyi gebateekawo okulwaniriza bo kenjogerako kirala anti kati nze sinnavunaana nze nkuwendo woza yange nkugambye nti okusinziira nze kuba nina entegeera yange naawe olina eyiyo bwe kati naawe ojja kumpa entegeera yo bwegamba nze nkugambye nti okusinziira ku kye nalabako ku maanyi ge nalabako obwangu obwakozesebwa byoli mu kunenya nze sinenya ngamba nti namanyi seebuuza nkuwa ndowooza yange naawe ojja kumpa eyiyo bwe namala okulaba ebyo nze nentegeererawo mu kutegeera kwange amaanyi obwangu n'obungi bw'abantu obuvunaanyizibwa bwe balina ab'obuvunaanyizibwa nemmanya nti bajja gundi oluvannyuma bajja tujja kufuna amawulire nti oyo yalina omutwe nga mukyamu kuliko ekikyamu bali obiyingiramu ki obalaba nze ekiringa baagalana awo Jumba abasigadde mu bbanga kati nze Jumba ndabanga kakati alimu egiraasi ng'abadde atabulamu nga alowooza yataddemu sukaali naye nga teyataddemu nga teyafuseemu na juice naye nga ate atabulamu wedde atabula kati kyeyabadde aliko kuba ne gwoyomberako ye yasirika tayomba talina kyanyega ekituufu talina kyanyega kati ennaku ogabazaaki tulaga bw'oli mukambwe okimanyi nti yabadde alina baalina okukolako nga east ewedde anti kojjalabayo wakyanga badde mu mwezi musanvu weetonde oba teweetonze ojjalaba ekiddako nga ziweddeko kati zaweddeko ati agenda kutandika olwo naye okimanyi yagamba ni munaku musanvu ojja kuba ekintu kimaze okutuuka ojja kuba okinotemu abaana n'ebyana tuleme kutusaamu baana na byana obwenkanya bubeerewo n'eri naye waafiirayo bantu nabo bandibadde bagamba nti amasomero gano n'eryeseta n'eryegindi nago gonna gaggalwe kubanga omwana yafiiridde egindi omwana yafiiridde eggaba naye n'agali ekasiiso n'agali ebugerere n'agaki nga mmwe mugatwala gasibwe kagatto kojja kagatto exclusive tugenda kuba tulaba ebintu bingi ebigenda mu ggwanga lyattu Uganda ensi yatusobedde ate era ebintu bingi bitusobola okubeera nga tukutuusaako wano kojja kagatto exclusive twakusuubiza nti buli osubscribing ojja kufunanga ebintu okuva ku konko si ebintu okuva ku konko ebintu ebiri konko ebintu ebiri konko okuviira ddala ku soosi oba ku nsibuko mwana yagambye edduka speed kyana abantu bajagadde waliwo omuwala oyo aŋŋamba mucyo n'edduka okamala bannange teri yali edduse kwenkana eyo naye musabira neyiye etambule ng'eyange alyoka amanye nti alyokakasente etambule kojja soka obuze ku abalabi ba kojja kagatto exclusive balabisiza nnyo tubeebaza okusubscribinga okuba nti kyano edduka speed bwetyo abantu bo yewuunyisa n'abantu nina muwala wange yeebuuzizza nti wagigendedde wa maama fiinaawo edduka yavudde wagundi wa Jumba ave mu busawo Jumba namugamba nti obusawo ogenda buvaamu yawa omusajja ennaku musanvu omusajja eggulo lyeyagala lwe yabadde yagala ng'avuga ddigi kozi waliwo kyobalo abagibonga okukuba kugibonga kugiwulumula yabadde agiwulumula amuweereza obubaka nti gwe waloga ng'ate musanyufu nnyo yeeyongera mirembe era namugamba nti singa obadde mugezi leero lwobadde ova mu busawo nga abantu tebannakigwamu ntokola n'obubaka yabuyisizza ndi engeri gyoti abantu bakitegedde ntokola obadde olimba balimbe abantu nno bano abawo abantu ennaku ezo deadline ezo balina okwedda nze ekyo nakikugamba oba twali naawe ngamba nti ekyo nali nkirabyeko waliwo yawawa musanvu era tewali kyabaawo ne beeyongera paka olwaleero noono yaguwadde ezo talina kye yakozeewo abantu bamuguddemu nti alimba kaakati ate nali nkyogera ne bagamba nti omukazi oli ojasinziira gyasinziira okwogera ebyo yokka ekulaga bulazi nti olina kyojja mmukolako ekyokubiri ne bagamba nti oba oyolesezza obutali bugunjufu Jumba okuyombagana ne SB4 ku social media ng'ate Jumba yali akolagana ne SB4 era baali wamu kitegeeza nti yali asobola n'omukubira akasimu n'omugamba nti jabukogeremu waliwo ekintu ekitampisiza bulungi yali asobola omuyita ne bakwatagana bulungi ennyo ate ne SB4 simu yaayo yandikkiriza n'akola ki naye nze namugamba nti bw'aba ali wa maama fiina ng'owulira muwulire nti mwana we bulya nti tolina kyojja kumukola
kakati tugende mune mama Fina. Mama Fina ye alikuside ya SB anti SB bwe batambula ne mama Fina kakati atona atandika okutisa omuntu atambula ne mama Fina. Mama Fina yali ku top yabo ye batwala kati kiringa kati minister wa tourism ng'otisa president omuntu akole wa president base kana ndikugyeko okuva olwaleero ucha kumacha oli akulira abasawo b'ekinansi mu Uganda n'asalawo nti ebbaluwa yo gisaziza nedda n'okugamba obugambye nti amaanyi go nga kugyeko bayaga mugyeko amaanyi talina gwasobola kuloga n'omu naye nga awulira story eno for the first time eya Jumba wamu ne SB4 mabegakaawo waliwo ebitagenda bulungi ne bavaayo mu mawulire ne batandika okwesongamu ennyo era okakananga Jumba amugambye amuwadde ennaku 7 zaabadde ziggwako ejjo Easter Sunday yennyini omukulu we yagendedde mu kuvuga epiki nga yeeyagala olweyagala ezogamba ate mu kumugamba nti amuwadde alwaleero baali mulungu alya ku ngege wadde ennaku 7 oba atunula atya nze nakugamba nti nakuwadde bona amalozibwa n'atabaako kyaba weerabawa bwe yatuwa bwe yamuwa ennaku 7 kikyogenda okugamba abantu abantu ogenda panga ozzaako ki bano abadde bakolako omanyi waliwo oli yalimba omusajja nti omwana wuwo omusajja namugamba nti omwana si wange era okumanya si wange sijjajja kubawa buyambi yadde akatono n'atamuwa buyambi omuwala n'abeera mukambwe ennyo n'agenda mu kooti ne bakwata omusajja ne yeegaana n'agamba mwaka si wange ne bamusalira emyaka 7 kusulawo zadde butalabirira mwana kukola ki obulagajja bube ki bamugamba nti twalayo ne sente ne kooti emulagide n'agaana kooti n'esinzirawo nemusalira emyaka baja ali 7 nemusalira emyaka 7 n'agende mu kkomera atuuka mu kkomera omukazi abeewaabwe b'omulenzi babeerayo olwo yakamalayo emyaka 5 awo n'ekitundu omukazi akwata omwana amutwala kuki kugundi DNA aba ali mu kkomera wabeerayo omusajja omulala akayanira omwana oyo oli bwe yalinga alowoolezaamu awo akwata omwana mubagula amujja ku ssomero amutwala ku DNA bayita omuwala jangu naye bamujjako ennaku bagenda okumaliriza DNA ng'omwana si woono gwe baasiba yakamalayo emyaka 7 abo maze okusaavinga kati nga ono muwala ogundi agenda abooludda balamu be bagenda munaye oli otya bamutwalire ku ki by'okukozesa nze kuva muwulire amalungi nti balina omukyala agundi akulire bano abasibe bamumutwadde atali musibe naye omukulu mu kkomera nze omulege nkuwatye engeri wasalirwa emyaka 7 kati oba gejja kubeera emyaka 5 n'emyezi bwe giti naye obusibe bubuggwako nkya awo omulenzi nasebe bambi nga kirungi ne maama nagenda okujaga nina kilo nga 6 kati ndowooza nina nga 35 empozi nkuleetedde amawulire amalala nti munnaye bagenza okizuula ng'omwana yakusibya siwuwo omuwala yeerabawo nti kuleetedde amawulire amalala omwana yakusibya teyali wuwo naye ng'ate ekyekiboneza amaze okikola wakati ebyo bwe bindabikira ne SB4 nga bamugamba nti nkuwadde ennaku 7 ziweddeyo naye ate ne bewagambye tebyabaddeyo ate olina abantu bobadde olina okukolako nga East ewedde bewagamba ndowooza singa Kulanamulama yabadde amuwaga oba yali mu kintu kino ekyokubeera nti yali mu kyo singa Kulanama talina kigambo kyali kimuvuddemu ono abadde abikola on behalf of his wife abadde anyiigirako Kulanama omanyi bye bisinga okuyiwayo abantu ebyo mwagalwa we badde mbomunyiigira gundi oba musiru ekituukiridde beerawo mukazi wange mukyala wo bw'abanga waliwo gwe yayombye naye gwe toyombanga naye amuyambako ate simuyambako nze kyenkola mukyala wange mugamba nti atukireke era nempoyawuuya n'oli gwayomba naye nti mukakkane tukireke so saati siyamba ku mukyala kuyomba ne balaba nti ffenna tetutegeera kakati ki ekyavuddemu kati kale yamuyambye what next
tomanya nze kugamba omanyi nze nali sanzeeko abantu nga bayomba nenjagala nyingire mu lutalo okuyomba olwo ne wayite wiiki emu kati nalabako guuni ng'ayomba ne fulufiga nalabako Tamale ng'ayomba ne fulufiga wayite ennaku 2 Tamale ne fulufiga nga bali wamu bamukwano kati nze eyamuyambako okuyomba tuba abaana bawo baba kulese mu bbango kati ekyo kyoba tokolanga osalanga amagezi gonna okulaba nti bano abantu abayomba obalungamya bulungamya nobagamba nti okuyomba tekijja bayamba mbadde nsaba mujje tutugule wali twogeremu tulabe ki ekibatabudde ekyokka naye bw'oligamba nti ate naawe weyamugeko naawe oyingire mu lutalo watya we baligenda okukakkana ng'ate bategedde ensobi zaabwe nga bazzemu bakolagana ne bakkanya bulungi nnyo olaba wosigadde kakati bakubuuza nti wali obiyingiramu ki obalaba nze ekiringa baagalana awo Jumba basigadde mu bbanga kati nze Jumba ndabanga kakati ali mu egiraasi ng'abadde atabulamu nga alowooza yataddemu sukaali naye nga teyataddemu nga teyafuseemu na juice naye nga ate atabulamu wedde atabula kati kyeyabadde aliko kuba ne gw'oyomberako ye yasirika tayomba talina kyanyega ekituufu talina kyanyega kati ennaku ogabazaaki tulaga bw'oli mukambu okimanyi nti yabadde alina baalina okukolako nga east ewedde anti kojjalabayo watyanga badde mu mwezi 7 weetonde oba teweetonze ojjalaba ekiddako nga ziweddeko kati zaweddeko kati agenda kutandika olwo naye yagamba ni mu nnaku 7 ojja kuba ekintu kimaze okutuuka ojja kuba okina oba kiri oba ng'ofudde oba ki tekituuseewo ate ng'olina be wali olina okukolako ku lwokusatu ku lwokubiri lwa wiiki eno kati bakulabawa nga byewalagula byagaana ng'ate babadde bakujjaku obakoleko ojo bayamusonyiye nga bwe yayogera nga akaati nti ojja kulaba okumusonyiwa era yandizigambe musonyiye kisobola okujja mu mutima n'ogamba owaayi akkirize bukkiriza nti ebintu bye tebikola tebirina kye bikola ate nguye otulaga nti bikola omusajja ali ku ddigi awulumula yabadde alina nemukwasiza wano mu ddigi nemubatuleri n'atasamba namu ne bagamba nti yafudde akyali mu bbanga oba agenda tugamba bino ebigo edda byagwa tugamba epikipiki z'empaka zonna zibaamu okugwa kubanga we bazivugira bamala kufukirirawo naye omukulu yayitiridde nnyo ayinza obanga Jumba kye yadde agamba SPF yaguddegudde nnyo ebigo bingi ayinza oba agamba kati kati alwakubanga yabadde asamba mupiira bwe bandimutezenga nga abuuka mu bbanga era agwa epikipiki bweba evugibwa awaseerera kitusu ekiyisibwawo amazzi bava bayiwawo amazzi bagwa abantu abavuga bagwe kuba abantu epikipiki ebizinyuma nga mu kikolo ky'okuvuga wali tewaliyo nonna Jumba we yalabikidde era tewaliibwa ayinza nakugamba nti yamuwadde ne bubi maanyi amaanyi ge yamuwadde akubolo yavuze agamba nti nga ayagala kubiitinga manyi kiringa kugamba nti ebintu bino bimalewo mu ddakiika 3 novuga ng'obiitinga deeti eyo nogamba zirina okuba nga zigize obudde bw'obiitinga nga bwakuwa pepa gikolera essaawa 2 n'ogikola n'omala ng'ebula eddakiika 10 kati ono yamaze ebula 10 abantu balekerawo okweyogeza ebintu kojja twabadde mu Easter nsaasira nakuyisere ng'oli bizi oli ku mirimu nabadde ku mirimu naye nga nabadde njagala ojje waka tubeeko naffe kyetwejovaane waka naye mu Easter eno twabadde olunaku olwaleero abaana bali munnanga omusajja beyatte basabiddwa mu kyaki bonna wamu babasabidde kirindi babasabidde kirindi si buli omu gyaziikibwa ndoza bayagadde bakikolere wamu okulaga tugiyite solidarity neeyo okubeera obumu bwabwe n'abazadde bakwatidde wamu era ne basabibwa kyaki era eriyo wakwerinnya liri linvuddeko mu nenge it's a community church eri saidi zaawo gaba abaana bano basabiddwa ekitegeeza ndowooza okuva mu kusabirwa wano bwe mwagenda agalamizibwewa walina okukola ki okugenda naye nga poliisi ekyaligenda mu maaso n'okubeera nga enoonya oba enoonya ekola enoonyereza balabe oba ddala ani yasse balabe oba ddala babuuza ani yasse oba yabadde mutume oba yabaddeko ekitali kituufu kuba munaye amawulire gatambudde waliwo ekiwandiikawo ekyafunye omukulu abadde ali muki abadde ali mu America oyo United States nga gyava najja nabigakawo yakomawo ajja natta n'addayo 2017 mbwate na bagamba yattako ko ku bulazo we nze ninako ate waliwo n'omuwala
eyabadde yakubiddeko Sone ku ssimu n'agikubira ono omuvubuka atera okuba ku gundi ku social media. Yes. Yani oyo yali ku top edda. Aliwa yena. Ngali ku gundi. Yali ku top. Bakola erinnya niyo yakalimvudde mu bwongo. Ng'amugamba atya? Agamba nti oyo yamuttira omwana we. Omuwala ng'agamba nti oyo yali oyo omuvubuka mwana wa bba. Era naye ekyamwawula ne bba oyo muvubuka muttira mwana. Bwagamba obuti mwabuluddemu kati awo kyesimanyi bagamba mbu musibwa atyo ate nagenza okuwuliramu element endala nga bagamba mbu ate omuvubuka oyo mbu omutwe si mulungi. Nze naye ekyo nali nkisuubira nti bwe binaagenda okukakkana kumaanya agaayibwawo abakuumaddembe naki agaayibwawo omubiri ogwayibwawo onaakulira kino onaakulira kino onaakulira kino n'amaanyi ge bateekawo okulwaniriza njogerako kirala anti kati nze sinnavunaana nze nkuwa endowooza yange nkugambye nti okusinziira nze kuba nina entegeera eyange naawe olina eyiyo bwe kati naawe ojja kumpa entegeera yo bwegamba nze nkugambye nti okusinziira ku kye nalabako ku maanyi ge nalabako obwangu obwakozesebwa by'olimu kunenya nze sinenya ngamba nti namanyi seebuuza nkuwa ndowooza yange naawe ojja kumpa eyiyo bwe namala okulaba ebyo nze nentegeerera mu kutegeera kwange amaanyi obwangu n'obungi bw'abantu obuvunaanyizibwa bwe balina ab'obuvunaanyizibwa nemmanya nti bajja gundi oluvannyuma bajja tujja kufuna amawulire nti oyo yalina omutwe nga mukyamu kuliko ekikyamu ekyo nakisuubira era nkisuubira banaabiitinga kibiitingi naye katusabe omutwe gwaliko ekikyamu katusabe koja aliko ekikyamu ku mutwe asibwa ate oba osiba omulalu bw'omulinda n'awona n'akola ekintu gekyo kyeyakoze nga aliko ekikyamu n'olyoka omusiba ne mugamba nti ayi lwaki okola bino ng'oli mulamu naye bw'abanga aliko ekikyamu omutwe singa omudokita yenna ow'omutwe akakasa nti oyo no yalina ekikyamu ku mutwe kuba teriiyo muntu mulamu ayinza kukola ekyo taliiyo nze nkugamba kino ono kituufu tukizudde omutwe gwaliko ekikyamu awe buli wekaggweramu mwena babadisa amabango nga mugakkakkanya abatagenda kukomawo eno tumwekolereko ffe munaamujja ate babavunaana okutta omulalu kuba naye muntu naye nga ku nsonga eyo nga kujja kagatto exclusive kwongera okusaasira era n'okuvumirira ekikolwa kyakolebwa era tusaba Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi agiweewo ekiwumule ky'emirembe n'ekirala mu byonna nti tusaba ne sekusaba yenna omwami oba mukyala oba director awe ekifo ekyo asseewo obukuumi ku kifo asseewo ne kamera esobola okulaba bamonitalinge bulungi ekifo si kulwanga ate olulala ebeerayo omuntu ow'engeri ng'eyo akola ekintu ng'ekyo ate era mu lunaku lwe lumwere mu division y'emu era waliyo n'omwana omulala yattibwa mu ngeri bw'etyo awo ng'ebbunga agaba naye oba mu buziga oba around there mu division y'emu era mu nzita y'emu kale kitegeeza nti ekintu ekyo booli awo kirina gye kiva kiriko abakifandinga security alert gye bayisa ku WhatsApp awo ng'erimu ebifo ani agiyisa waliwo ekiwandiiko kitambula anti kivaawa kiwandiiko tebamala kugoberera buli kiwandiiko kiraka kya polisi kuba wansi polisi bweba yekiyise wansi waliwo ennamba z'aba DPC bonna ab'ebitundu ebyenjawulo lwaki polisi ate emala etubuulira ndi wano wabi egenda erongooseewo anti okwerinda si butikojja okwerinda nti okwerinda ye polisi okugendawo n'ekuumawo kwekuba okwerinda ekibayisa ab'ebyokwerinda tesobola kuuma buli kolido ekugambako kirona nga abantu abali mu bbunga wano kakati kyokola nti ffe kati ffe ku mirembe gwaffe twalina ng'awo tuteekawo foot patrol ey'ekigere batambula nga badde eno nga omukaaga guba gutambula gudde eno ng'omukaaga guva eno nga gudde eno oba 10 bava eno okwalatinga abantu si kibi so that they be aware of something might happen tukitegedde okwalatinga gwe olowooza okwalatinga kitegeeza omanyi nti waliwo ekizibu naye tokikolako
kyoba otegeeza nti emmwe nnohe muyitaawo naye munnange waliwo ababbi nga poliisi gwogamba abantu nga tulowooza nti okola nnyo kuba otwala ati nze nti awo battirawo abantu oba okola ako kazikizaako babbirawo abantu mugende nga mumanyi nti bayinza obbabbirawo gwe ng'oli gy'oli gy'otugambira ng'ate gw'oteeka okuba wali okuumewo kuba the work of the police is to maintain law and order. Kojja obunyomero obungi poliisi ezo batesobola kubeera naye kugambako kati tugambe nti tetukyasobola bwe baba bakusaba basabe abantu abo okutwala ati ng'otyo ng'ate abasirikale be tulaba bangi nga bagenze kuyimiriza booda ziri ku ssaawa ya Queen bonna beegatte kanywa kati baddira 12 batambule nga badde eri 12 nga badde eri nga bakola foot patrol mu bifo ng'ebyo so yeeko gy'oyogeddere ku ekyo nzijukira noono omukulembeze wa Nuupu bwe bamuyiwangako nga bangi nnyo babeerawo bangi n'abamu ne batambula naye buli gy'alaga emmotoka nga 10 zimugoberera kakati oba zaagoberera ng'omu kati lwaki totaasa bannansi n'olema tubulira ze muyita ddaaka sipooti zammwe okitegeeza omanyi nti awo twadikira yalingawo nti wammwe mukolerawo bino please temutugezaako otumalamu maanyi mukole omulimu gwammwe mutugambe nti wano tulabe bulabi nga waliwo abaki kati okuddira emmotoka z'abasirikale empitirivu n'oziteeka ku round about buli round about nga baziteeka bakolawo ki nseka busisi neŋŋamba ne wa kambwe ku basajja bajja kulowooza mbatambulirako kale oli ku Kojja Kagato exclusive twagala okulaba nga tukujjukiza okubeera nga osubscribinga like nga sharinga waliwo nekirala ate ekyabadde weeregwe ojja kufa Minister of Education and sports Mwami Muyingo Muyingo yes yaweze embagirawo amasomero g'abo bannyini abafiiriddwa abaana gonna amasomero gaabwe ge bavunaanyizibwako baagaggadde bano yagaggadde kujjako ekyenneerabidde namulaba ka vidiyo ng'ali mu bbala ali mu kulambula bwe yamala nno n'agamba nti wasibwe n'eri egindi lisibwe gonna amasomero ge muvunaanyizibwako ate n'atatujjukiza oba naye abaana ne babattirewe yagasiba ekyo twabirabidde kimubuuza naye Mwami Muyingo engeri gy'ali muntu mulamu ajja tubuulira nti gwe omwana lwe gwagamba mbu yeetugira wammwe ng'afudde n'ebyokutuga byali mukeera nabyo era byali ng'empale z'aba 7 byali matankane mwakomawa simanyi nabo era baalagira eyo nayo basibewo nga bwe baasibye gano enkola eyo era abantu bafiiridde baana bafiiridde abafiire eri kuba n'omusomesa naye n'afa simanyi n'omukuumi naye n'afa baasibawo neeyo baasibawo bo batereza mangu mbagirawo kati osinze kusiba eno eyafiiridde abaana wakati w'emyaka 3, 5, 6 nga eri bali mu myaka 18, 25, 35 tuve mu bintu by'ekiyaaye tuleme kwogera byakiyaaye tuleme kusaamu baana na byana obwenkanya bubeerewo n'eri naye waafiirayo bantu nabo bandibadde bagamba nti amasomero gano n'eri esseeta n'eri egindi nago gonna gaggalwe kubanga omwana yafiiridde egindi omwana yafiiridde eggaba naye n'agali ekasiiso n'agali ebugerere n'agaki nga mmwe mugatwala gasibwe Kojja kyokka kyandibadde nti security measures bwe ziti muba tozirina ku ssomero biggalwe ate era kikole wonna ate security measures era ne bona zoogera bwe ziba teziri ku ssomero n'oli ye bwe yali yeetuga security yaliwo twalaba bulabi nga batugamba yeetuze nti wawe ne bagamba bandageko we beetugidde ate kati ne bagamba nti bw'aba musula waliwo omulabba mwe bayinza okusiba bwe twabuuza ekyo manya yasibye katanda nti omunambo nga twasaze tegulengejja manyi omuntu afudde nga yeetuga afaakoze bwati eŋŋamba yo kyekisibya ku bintu ebyo eŋŋamba nembivaako nga ndaba era mu maaso nga bijja kweraga omanyi nti waliwo ze tuyita a few moments later kati tugiraba olya ono yafudde eno naye nti anaaga egindi gaggalwe n'aga egindi gaggalwe ate luli twerabira nago agalyo bagamba nti gaggalwe ni lwaki twesiba ku bintu ebyo tunaabawo ebirala bwe tunaaba tugize nejjukira bicycle kick ye waali bw'obanga tonawaku enamba y'essimu eyita waawo weeri mukyala waayina okunuuna ku munnyu
na ogwenzi eno mukyala wo tolina kubeerawo nga munakuwavu okisinga okwonoona amaka n'ogasatulula kubeera nti omwami totukiriza buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja n'olwekyo ennamba y'essimu eri awo mukama abakuume. Amina. Tukomere olunaku olwaleero nkusaba okusubscribinga ku Jack Gatto exclusive. Tutambula n'ebintu bingi nnyo olunaku olwaleero mpaka enkya tukwatagane mu stories zijja mu maaso awo. For now, bye bye.